Mkumwe bani abali wano nga government yebasasulira fees. Mwenna. Siwe kiri? Aha. Alright, amawulire go si malungi. Omukulu Frank Gashumba ndowooza video eyo gye ntandisiza musobodde okubeera nga mulaba abaana bamulabisiza abamu bamugobye nga video egwayo. Njagala ogyetegereze bulungi wano wennyini ogenda okutegerera ddala nti no abaana bato basobola okubeera nga baleetawo enkyukakyuka nga walaba mu Nepal kye baakola. Video eno njagala ogiwa obudde bungi nnyo naye nga tetunagendayo mbadde nsaba osooka ogimpereka like ebirengeso otamugitukirawo bonna abanyigedde okumanya kweno information naddala banankyukakyuka bonna beetolera eggwanga lyaffe Uganda abo ba comrades ba foot soldiers making sure nti eno video ogisharinga mu WhatsApp groups ez'enjawulo. Olunaku olwaleero nga bwe nkugambye abaana bato bavuddeyo ne bagamba Frank Gashumba lekera okubeera ng'olimba abantu nti nno nakuba kamera ziwe ziri mbu omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni atusasulira school fees ebyaddala twesasulira school fees n'emmere ku ssomero tukola ki afa abeesasulira. Kyovola bino video mbadde nsaba ogitambuze tukira abo bazadde abakuza abaana babe n'obuvumu bwe buti making sure nti eno video ogikasuka mu WhatsApp groups ez'enjawulo. Bano basajja katubalabise ebyaddala kigambye okubeera nga ssente zayingiddewo ez'okulabisa Kyagulanyi. Kyova olaba buli omu ali active ne Samson Kasumba mukulitidde mu maaso awo. Njagala omuwulirize otegere ddala nti bano basajja obwongo bwabwe babunyaamu obunyi. Akasente katambudde ng'omulamu omukulu gwa kuvuma mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu na kumukkakkanya. Bagenda banoonya abaana balina ku bufollowing obutonotono ne babatomeza batya. Bagenda ne babalima nti bagenda bawa ssente buli wiiki. Bo bavume Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga bagenda bawa ssente buli wiiki. Era musimanyi olina okukolayo video bbiri naye mpuliriza. Olunaku lw'okola ka video akasooka lwe lunaku lw'ogwa. Bannayuganda lwe basemba okuwulira. Ensi lwetandika obutakulaba muwadde amakulu ekyo nkikubuulira. Ate nga tebalina ssente zibasobola kuwa zigenda kukyusiza bulamu. Senga buli avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu agaggabwala oba afuna kasente senga jjajja Ichuli yafa mugagga. Ne baatuuka n'okumwettira ne bamwettira. Yafa mwavu musajja wattu bamutega ka drone n'omusirikale mbw alina kumukuuma omusirikale ye yamutta. Okiwulidde? Ebyo bye bikola byaba abasajja. Bajja kulowoozesa nti bakwagala nnyo. Bakulowoozesa nti bagenda kuwa ssente zigenda okyusa obulamu bwo naye nga tewali. Akasente katambula era abaana be mulaba abo olina omulaba ng'avuddeyooko atandise ovuma omukulembeze waffe ng'olwomanye bamusuubizza nti bagenda muwa akasente buli wiiki naye bazikuwayo wiiki emu. Olumala okukuwa nga batandika okugamba nti ati ssente zijja gwekola ssente zijja ng'olwedde walugwamu dda ekintu olwedde wamala dda okukiyingiramu. Ekyo nkikubuulira beera mugezi tutaase eggwanga lyaffe twagala kununula ggwanga osegedde. Ate nga ne mkumwe bani abali wano nga government yebasasulira fees. Mwenna. Siwe kiri? Aha. Kati government bweba yebasasulira school fees wano muyina oggiwa ekirabo kimu performing well ne muyita bulungi 20 years from today. In you, I can see ministers. Mumwe, ndabamu abaduumizi ba police. Mumwe, ndabamu successful men and women of business. Mumwe, ndabamu the president wa Uganda. Naye, ekyo kyonna mulire. Ekyo kyonna kijja kusoboka nga muli disciplined. Nga muli ki? Bw'oba toyina mpisa toyina kyojja kuwangula ku ki? Bwe bakugamba nti school starts at 8:30 by 8:15 be at the gate. Nze team leader yampise at 4. Mulire. Kusawa 10 zennyini madendi kuki? Kugeti. Never, I think he has apologized. Kwa musonyiye? Oba tumugobe? Mulire. Omuntu ataka kino kanjiriki. Kyogera mufola mwendala. Mumpulira ndowooza.
so mukwate obudde mubeere clean muwulirize abaki abazadde bw'obanga olina ekintu ekikukyalenyinga nga mami waale Wennyini wentuula wansi neneebuuza ne ngamba nti nno abakulu oba Abaganda abaasookawo baalugera ne bagamba nti nno obukadde magezi, naye wentunuulira abasajja nga ba Samson Kasumba ebyaddala neebuuza ne ngamba nti nno oba Abaganda b'edda baatulimba. Ndagala nawe weebuuzeemu. Omukulu akedde okubeera ng'ayambalira His Excellency Robert Kyagulanyi ebyaddala nga Bobi Wine tewali kyalamukozeeko yadde okumukuba oluyi yadde okubeera nga amuvuma bukyanga bamuzaala. Nkugambye eno vidiyo njagala ogyetegereze bulungi wano wennyini woogenda okwetegereza ogambire ddala nti nebyaddala Abaganda tebeeyagaliza. Omukulu ng'alimbira ddala ensi yonna ng'eraba wuuno sooka omuwulize tumale tweyongereyo. Omwaka ogujja enkyukakyuka ejja mu Uganda. Ate nga tewali muntu yenna alina buyinza bugirobera kujja. Oba mwagala oba temwagala enkyukakyuka ejja. Enkyukakyuka ejja. Kino kati nze nange mmaze okkikkiriza enkyukakyuka ejja. Ekisookera ddala ono 2025 omwaka ogujja 2026 eyo nkyukakyuka emyaka gigenda kukyuka. Enkyukakyuka ey'okubiri gwe nange tujja kuba tweyongeddeko omwaka gumu. Ate nga buli weeyongerako omwaka ebbanga ly'ogenda okumala ku nsi kuno lyongera kendeera. Eyo nayo nkyukakyuka. Singa okwata emitwalo 5 oba nga 6 n'ogulira mukazi we engatte ennungi, eyo nkyukakyuka. Mukazi we yaba amaze okufuna enkyukakyuka. Bw'obadde tofuna budde bwa kubeera n'abaana bo n'oyogera nabo ng'oli mu kutagalatagala mu bannabyabufuzi n'ogamba waaye kantandika okufuna obudde mbere n'abaana bange, eyo nayo nkyukakyuka ate nga ya mugaso. Okitegedde. Kati nze bawala bange babiri, omu atuula senior ffe omulala atuula senior ey'omukaaga. Omwaka ogujja bombi bajja kuba bayingidde yunivasite, eyo nkyukakyuka. Actually atuula senior ffe yaŋŋamba ye tayagalira ddala byagenda mu yunivasite. Ayagala agenda kusoma kubeera chef. Agenda kusomera Nairobi. Essomero lisasula 4,000 eza $, ate nga ssente ezo zijja kusasulwa. Eyo nayo nkyukakyuka mu byenfuna byange. Okiraba? So enkyukakyuka omwaka ogujja yejja. Naye gwe egenda kusangawa. Kati nze simanyi nkyukakyuka ki gy'olinda, naye nga ye enkyukakyuka ekola ki? Ejja omwaka ogujja. Kati gwe ky'olina okukola kwe kukakasa nti enkyukakyuka bw'enejja ekuleka mu kifo ekirungi. Kati bwe nadda wano yakuba mbanyumiza ku kintu ekirala ate nga nakyo kikulu. Nze nyinza n'okuba nga already ndi mu nkyukakyuka kubanga emyaka nga 5 emabega saayina nvi, kati ndowooza envi muziraba zigenda kummala.